Akavuyo akali ku internet kanji nnyo kazze kalanda okuva ku muntu omu ku legendary Jeke Kazora ne kajja ne katandika okubeera nkabuna kakati buli ayagala luyingira naye oluyingiro olinamu ku mwanyi kubanga banakubira ekisooka baluzungu lungi ekyokubiri baludde mu industry bagimanyi nnyo bayise mu bingi okitegeera so olunaku lwaleero tulina Bule yaluyingiddemu awo after abala okuluyingira balina agaba naye kati kanyenso okentereza omukulu yadde agabyo naye abikola naye ate alina okubeera nga amanyi bino wammanga Bule kiri kitya si kavuyo omukulu ali idol. You see Kazora is idol. Kati bino yabiyingiddemu Jacinti yakifunamu nga engoma. Kazora tali idol because alina promotions ali mu kutambuza zakyagenda mu maaso nazo zakola. So tali idol. Eziriwa naawe kwambala t-shirt ya soda. Victoria University ekirala soda eyo yennyini Which Victoria University gyensomako. Ne reasoning ekyukamu. Muntu bw'atandika ebyakyana ekito. Nze taata wange omumanyi. Nze mama Muganda Natasha ngoliko start timu ya Natasha yatukubira entugamba oyo tabalimba tatulya tumuita ne bufumbo bwafanga bwa Bule kimuyingira Kazora ekisooka waliwo ekintu kife kyetubirivingiramu nga ba content creators nti osobola okwemulugunya naye nga mukwemulugunya owemulugunya ne facts ate nga n'abantu obasaamu ekitiibwa Kasuku bwe yagenda wa President Museveni teyamusaba sente President Museveni yayogera sente Kasuku ebintu byatwala ebimu yabyogera ebirala teyabyogera okugeza ffe Kasuku yatubuuza nituprepinga tugamba President okyenjawulo internet penetration mu Uganda mbi kakati gwe Kazola bwevaayo ng'olina ensonga zo z'oyagaza wa President package yourself well without clinging on people nga teweekwata ku bantu toli katunda okitegeera gwe yisaawo ebyo nga teweekutte ku bantu nga toyogedde ate na bya kisiru kubanga tosobola kugamba ababoogera olugambo aboogera Oluganda I'm telling you the biggest population in this country speaks Luganda 70% content atambula muline eggwanga wa Luganda naye nnyini we yakolanga gyamu agenda yakukusizanga mu Luganda olw'ebitega abantu bakole ki don't you think alina kyala kyemutalaba because akozeeko before you guys okubeera talina kyalaba Kazola yajja mu eno industry nga computer zikyali ku mulembe gwa Pentium today tetukyali ku Pentium okitegeera tuli essimu ziri ku iOS yajjira ku Nokia 3310 Kazola yajja mu biseera nga Facebook ne MySpace ze social media today waliwo TikTok MySpace yalinga app kati tolaba omuntu gwe twogerako Kazola yaliwo nga gundi ChatGPT ekyali idea today version zezijje Meta AI group n'endala zeziriwo n'endowooza y'abaana eri ku speed waggulu Kazola yajja ng'ekiseera kyaliwo ng'abantu abakozesa kompyuta be bali mu office za gavumenti nga n'abasolokole balowooza kompyuta zire za sitaani za namba mukaaga kagamba yajibeera mu mulembe gw'obutakola ki gw'obutamanya ne bye mugamba byakoze byonna biri debatable ya contributinga kuba twali tukola ki tetumanyi kati Kazola bwe tugamba mu history wa TV contribution ye n'ekiseera we kyaliwo omuntu ya contributinga ku music industry I beg to be agreed with nti yali oyo mukyala gwe bayitanga Straka kubanga Straka at least yakwata local talents nazireeta nazissa ku mpewo